Janja Ambrella zonna kotaka Ketonye Temalachi Temukalachi Ambrella zonna Majere kabali kugonzi Omulango wabigisa Mwabale kujamu hojiwe muti Mwabale kunjagala Nange ndibagala luberera Wekusobeza nkwetondera naye ate nnyina okusobya abalala okusobola okukola emirimu gyange obulungi sisobola kukola bisanyusa abantu byokka ate sisobola kukola mmwe bye mwagala byokka nkola ekituufu okikunyiiza n'onyiiga naye mudde oligamba omukazi oyo yali mutuufu Olikusta TV program koti ya maka omulongo babide Sara gamanya gange alina obuzibu obutebereka busaasidde nnyo alwasizza kibiddala olunaku olwaleero nga lutatambulidde bulungi togwamu maanyi togwamu ssuubi inshallah ate enkya kiyinza okutereera olwaleero ndi Masaka mu Williams Theatre bingi bye tugenda okulaba bingi ebitali bya bulijjo Katonda tusaasire buli kimu kitambule bulungi twebaza mikwano gyaffe aba Iron Petroleum Jelly kyekizigo maama taata senga jjajja kojja buli omu kyeyeesiiga twebaza mikwano gyaffe aba Medicaments twebaza mikwano gyaffe aba Star TV mikwano gyange baproducer bange badrivers bange betutambuza nabekkooti y'amaka abawuliriza bange abalungi mwena mbalamusaako bwe tuba tulanga omusomo mu mulyango wali tewali kuuma kakebera ayagala mulongo ku mutima n'atamwagala nyina abawuliriza bange nti bwe ndwala nabo balwala nyina abawuliriza bange nga bwe nkaaba nabo bakaaba nyina omuwuliriza wange azze n'agamba nze nziruka kutwala mwana ku ssomero naye wankirika mmala okumulabako nga njagala ku mutima naye ate siina kuuma kakebera ayagala mulongo n'atamwagala kati gwali wano nga bakutumye butumi ddayo ogambe banno tinnamuleseeyo nga mulungi nga mulamu neera 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 ezziga linvaamu nga mulwadde wange yali obubi naye siina kizibu era seetaaga kusabira nawona ndi mulamu bulungi era nja kubalaba nja kukoowa bukooyi ng'omuntu omulala bwe yandikooye naye nga siri mulwadde mubaŋŋambire obubaka obwo nga mukoze mutya nga muzzeeyo be batumye okujja okulaba mulongo bwali abapya bakatwegattako nga gwe gusoose okujja mu musomo bwe tuti bwe tubeera ne bye mugenda okulaba Olikusta TV program koti ya maka omulongo babide Sara gamanya gange nyongera okwebaza abantu mwenna abazze mu bungi bwe muti saba okwetondera abantu abafise olunaku olweggulo kaliisizo nyongera okwebaza abantu mwenna abanjagadde Uganda yonna n'ebizibu byange nafunye abalwadde bangi ekaliisizo tisiina bwegenda kubajjanjaba ate ne bwe ntuuse Masaka nga kifaanagana nsaba Uganda yonna n'omuntu omulabi wa Star TV yenna nkwatireko oba oli munabyabufuzi oba oli muntu wa bulijjo oba oli muyimbi oba muzanyi wa katemba oba omuntu yenna nti bano abantu betujjanjaba abantu ba Uganda yonna bw'oba otunda dduuka be bantu abakugulako bw'oba oli muyimbi be bantu abakuyingira bw'oba oli munabyabufuzi be bantu abakulonda bw'oba oli muntu munnaabwe be bantu abali kuziika olwekyo kitukwataganyiza wamu ffenna tuyambako
simanyi nawetandikira kubanga simanyi kyakwogera naye nga nebaza eyerekereza obudde buno naninda natebaka nalaba Star TV jjajja amanya gogwani mukwano nze Topista Nansaka oviiridde luddawa Mijuma Nyabo Mijuma kiri luddawa Dalwe Betelehemu gyenkwata eyo Betelehemu mukozi bayimbangayo kayimba ki? Sikamanyi Nyabo kubanza nze ndi maaso eri ya Katuliki Katuliki mulimu akayimba ka Betelehemu Betelehemu gye tuli musa Galilaya muleteyo akayimba ka Betelehemu konna ate mumanyi kuyimba musirike bakubye jjajja soko nyumizeyo akaboozi wasomako nasomako katono n'okoma mu kibiina ki? nakoma mu kyakusatu nga bazadde bange bamaze okufa bafa okyali muto Nyabo tokyabajjukira nabbajjukira si kyabajjukira Nyabo maama ne bw'omusanga ne taata tosobola kubajjukira sibajjukira nali bafa nkyali muto nnyo Katonda bawummuze mirembe obulamu bwawo n'obutambuza otya? Nabeerako owakaawo nga wembeera kwe kuzaala omwana ono naye nagenda okulaba nga ndi waka nga tukola ffenna n'atandika kyennankani olubuto lunnuma alina emyaka ng'emeka? yali alina emyaka nga 18 kakati nembeera naye nga nkola ati olubuto lunnuma bwe yavaawo nga ndaba nange agongobadde tava munankani ku bbalaza ate nga yali atambula ng'akola bulungi emirimu gye gyonna kakati ati amagulu gannuma n'atandika okwavula nga ndaba afaananye bubi nnyo nemutambuza kaliisizo lakayi kakati n'obutonotono obulwaliro kakati Nyabo ekyali awo nagenda okulaba Nyabo ati ndabye ebintu bwe bimusamba bwagwa obulidde mu nnyumba ati ndabye ebintu ati nankani bintunuulidde kakati era Nyabo alina ebimukozesa n'ebimwambula nga buli kumpi okutya wakirabye Nyabo omuntu asagala kuddamu kujjukira tegwalabye kakati bwe kiri Nyabo bambi mbadde nsaba bambi obuyambi mbasaba busabi ba Nyabo ne bassebo naawe jjajjange manya onyambe bambi senga Katonda ajja kuba tusaasira tujja kuba nga tufuna obuyambi inshallah tujja kuba tuyambibwa kandi abo badde basobola okwogera amannya go gwande wapi ki Buzuri ki amannya go gwande nani Nakawombe weddira ki dira nkima obulwadde bukuluma butya bwe bwowulira oba owulira otya oba mukazi wawase mukazi wamwe namwe temubalenga nakwogera kintu ekitali kirungi mweba mukazi waba si mukazi wamwe mudde ebbali njagala Nakawombe gwe njagala okwogera naye owulira mutya amawuggwe gaba gakuluma amagumba kula okwekuba okwo kw'amaanyi naye obulolo buno bwe buŋŋambye bujja ku ye naawunyanga enkoko nga kalimbwe kati abantu oli ku TV kati abantu oyagala kubasaba kiki mbadde nsaba obuyambi n'okufuna obujjanjabi okugankwatako nebawayaka ani ayaka Nakawombe Nakawombe ayaka amajini mukazi wafisikina Nakawombe twakanya akakola ki twakanywa kafuka sikiritoni naye mukalanga ki mukalanga ki mukalanga ki muwala muto nga mbeerera
lwaki Ekintu kyetwagala wabula yatuwaana. baba wono eyabawayo yali ayagala Mugagga. kati mugagga Kati wakwagwagwa. mukama wammwe mugwagwa eyabagula kubene Kali tekannakyakala. atekanakyakala Kipapa nakikojjala. lwaki muli mubiri gw'omuntu nga mukimanyi nti talina musango Tetwasimakana kawombi. ati tekalina musango babagula biki tubibabwe muddeyo mwasimaka naye ate mujja kavaamu mujja kugenda eyabagula mugagga nnyo bakazi banyiriranga nnusu mukama wammwe nabo bajja kutuuka nga tebakyanyirira ebeere lyafuga sapatu kati mwe lyessanyu lyammwe bagenda bakwata babookyate babajja luddawa kizedi era nga banoonya bugagga ebyoyanze mbasiraba bwe biyiika bwapapaala ebyoya ne biyiika nga mwemukola sente mupapaala mutya kati eno nga mwe muyola sente temwagala mulenzi yenna abeere naye kati mwe mukyala wammwe osula naye naye lwaki mumubonyabonyeza obwerere nga talina musango naye mwe temulaba nti mukama wammwe yabateeka wantu ewatali watuufu oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo Babirye Sarah gemanya gange omwana ono nga mwamulabyeko ng'ekintu kimukozesa omuzadde yenna oba omuntu yenna okaaba temunabakola ki akyali mulamu naye obula tukozesa twasaba omuntu embeerera tusobola kuba waki ne mugenda tulina kyawa tosimakana akabola kadakombe katikali kakyekaze ati ne batuba waki temujja kgenda ngaoyogera oyisaamu abantu amaaso mukambwe nnyo mawanga mangi wewe na mwanga wapi nepikuja wewe na Kiswahili sina mzuri wapi program Kooti y'Amaka omulongo Babirye Sarah gemanya gange twebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly tugisubwanga buli lwakutaano ku Star TV ku ssaawa 4:30 paka ssaawa 6 obuki sirikako emboozi zo nziwulidde nzikooye sirika kuba bakujja TZD oba Simaya Mawanga Magatte oba bwapapaala nga muleeta essente mukama wammwe essente bajja muziika zireke ku nsi genda ogambe ne banno bwe babagula ti mukama wammwe bajja muziika sente azirekeku ne bwe munabeera tonjegerera Katonda ansaasire obujjanjabi omuntu era yali ajjanjabye ku lumba Oluganda nsaba waniko omukono nayanziza kati mwenkaabira mu bantu abategeera olumba Oluganda lwe lumbe lwolekawo amakaago n'ogenda ne weebaka mu nkukunyi okumala omwezi mulamba ate nga tolina galanti kyojja kuwona era osobola okwebakawo era n'ovaawo nga tokoze eki ngamba nnyo abalabi ba Star TV nti Katonda bw'aba akusaasidde nga ku bijja ewammwe temuliko muntu gwe mwali muziise ne mugamba nti ddogo muyise emikono mu maaso gambalibamuziga otyanga omwana wo okwegolola wali naye nga n'amusa omumanyi naye nga tolina kyakukola nga n'ekyalo kimumanyi naye nga tolina kyakukola ki kyakukola
olwaleero nyina abalwadde bangi. Omulwadde asooka bw'atyo bw'atambuddemu era bw'atyo bw'ali. Ono ye maama bw'ati bw'ali naye mumulaba. Maama ansaba osiibula abalabi agenza okumundeetera nga naye mukazi wattu. Toŋŋamba nti tannajjanjaba. Ate toŋŋamba nti akyayina 10 mu nnyumba. Ate toŋŋamba nti agenda mutunuulira bw'ati paka lwanaafa. Olumbe terukola ki? Terumanyirika. Maama siibula ku balabi ba TV. Banyabo ne basebo mbasiibula. Mubatulabire banyabo mubatulabire nnyo. Azeeko abagenda okutuwa obuyambi. Sebo ne banyabo abanampa obuyambi mwebale nnyo. Sebo ne banyabo mwebalire ddala.